Weewaawo magulu ga nkuba gajja na muyaga ate ag'entungo gasigala mu ssibiro. Azaala owuwe amwererera wannyana yalera lukungo. Ky'omanyira tokitya, envubu tetya nnyanja ate ekimanyire bwe kiba emmese tetomera buziizi. Bassebo ne bannyabo abalungi abatugoberera era abatulaga obuyooyebwa obuzaala ekkambu mu benda ya Nakalaama tubalamusizzaako olunaku luno olwaleero. Olwaleero ziri enzingo 12 mu zzooba lino lye tulimu mwana wattu erya Mukutulansanja eddaaza 2026. Tubaniriza ku mukutu guno Olulasange n'olwekyo kansooke nkube ku mubala gw'Abalasange ogugamba nti Abalasange mugundiire Kitumbi atumbiire ffenna embabire tubabire n'abalira abalire kalo bazibalira zibalire n'olugembya lukalire enkalira zireetwe ebikaliriro bikalire amakkalikali gagabulwe oluganda luwulirwe oluganda lusomebwe. Mango mumbejja omubala guno abadde agumanye bulungi lwakuba tamperekedde kirabika mbadde mutwala kannagguluba oba ekisakkuluba naku zino bakiyita kutwala supiidi. Kale nno tusanyusa okulabako maama ku mukutu guno. Waawo nange mutabani wange waawo nnyo ddala nini ddala waawo senkanako wanino mazima ddala. Sooka otubuulize ku bagobezi b'Olulasange online TV kubanga TV yaffe enerabwa abantu bangi okwetooloola Ssengendo Nabulamu era ensi yonna yonna kati yekwota buliro. Abalasange yekwe bali bakulaba bulungi ab'oluli Olulangira Youth Network ate abo bo tebagivaako babeererako ddala newankubadde byatugwako ennaku ezo Ssaabalangira waffe natulekawo n'aseerera naye katwegumye mpolampola kubanga waliwo olugero olugamba nti ekijja ekyazze tekizikayo. Kyazze tewali kyakola katwegumye. Weewaawo bannamusizeeko babuuzeeko ate era obategeeze bakutegere bulungi. Erinnya Omumbejja Namugamba Josephine nga nzaalibwa Omulangira Ssuuna Godfrey atudde ku Mutala Nsamya Kaliso mu Buddu nga nzaalibwa Omubuze Omuzaana Nalubuuza Assumpta Mboyo nno yagamizibwa Kigo mu Buddu. Twangaalira Ntebe era nga n'obudde buno wano eno we tuli Ntebe mu kibuga Ntebe. Abalasange wamu n'abatulugoberera mwenna oli Olulangira Youth Network mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale otugoberera mwebale nnyo okubeera ku mukutu guno okugobera byonna ebisomesebwa mutabani wange Ssaaba Musibbosa. Mwebale nnyo mwebaddala nnyongera okubakubiriza mwongere nnyo okwagala olulimi Oluganda n'okulugoberera ate n'okutusosowaza ennyo kubanga olulimi lwaffe oluzaaliranwa lwaffe tulina okukulembeza nnyo mu nnimi endala. Mwebale nnyo abagoberera olulimi Oluganda era mbakubiriza mwagale nnyo olulimi lwaffe. Ayi Katonda goma kabaka wange. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzige maama Bosa Omumbejja Namugamba erinnya bannange ezzungu Josephina Namugamba. Abamu bali atula Namuganza siryaffe wano erinaaba mu kika kirala. Weewaawo Mange Omumbejja Namugamba olina obukulu mu kibiina ekimanyiddwa nga olulyo Olulangira Youth Network. Oli mukulembeze mu ngeri ki oba mutuluba? Mukulembeze wange mu Olulangira Youth Network nsabakunzi oli Olulangira Youth Network oba abavubuka b'oli Olulangira Bwakabaka bwa Buganda. Gwe n'abakunzi mu olulyo Olulangira Youth Network. Yes sir. Bassebo ne banyabo mubuuziza lwa nsonga nti teri bukulu butava eri Katonda waliwo obukulu bwalimu Mange muweereza Obwakabaka bwa Buganda naddala mu olulyo Olulangira Youth Network. So ekitiibwa ng'ekyo tayinza kukirekayo n'abeeyanjulira nga bwe beeyanjulidde n'atakikoonako. Nange era mukowere erimu ndi mukulembeze mu olulyo Olulangira Youth Network naye era nzije mwamumanyira gye ndi bagamba nti omusajja nsujju ekunabira ne ku lulyo gye yava. Olugero olwo nga luli lulala. Bwe lutyo. Oluganda lugagga nnyo. Ate era omusajja kiryo aliisa abaana. Omusajja bw'atyo mpumuupu mu lusuku zikondola nnyingi. Omusajja kikere.
kyejja kyokka mu bunnya mazima ddala naye nze era ndi wa lulimi Luganda bagamba nti ennume tegwanga mugongo ate ennume gyegwa gye batemera kale bwe ntyo ndi wa olulimi Oluganda oba ow'empandiika ow'okuluŋŋamya ow'enkozesa y'olulimi kyekifo kyendimu naye nga nze Musisi Bosa Munnabusiro Omulasangeye nze nabawandiikira ekitabo kino ekiyitibwa Olulasangeye. Waliwo ebitabo ebirala bingi byenzize nga mpandiikira Buganda naye kino kyo nsoose kukinnyonnyola lwa nsonga nti olunaku olwaleero lwa njawulo nnyo. Mmange Omumbejja Josephina akwasibwa ekitabo kye Olulasangeye kino mu butongole. Era simanyi kati essanyu lyawulira kuba kino yakyagala dda mukama amazina tenadda busaza kubanga olwatuuka ku mukutu gw'Olulasangeye ng'olanga ebitabo ebyo neegomba nnyo osooka otandikira ku ekyo ekitabo kino mazima era buli muntu yandiyagadde nnyo atandike ne kino. Kitabo kino kiba kya mitwalo 10 basewo ne banyabo kitabo kirungi nnyo kinyonyola ebigambo bingi nnyo ebigambo ebizibu mulimu n'engero ezedda ziri ze bayita enkadde bukuku tegedde kati mulimu ebigambo ebizibu nga oyinza okubeerawo nga gwe obadde okimanyi bulala ate nga kirina amakulu gaakyo okugeza kati okusoosotola kyawukana n'okusootola tulinayo okusoosotola n'okusootola okusoosotola kubeera mu kiyungu abakyala nga afumbye emmere otyo webalina ate tulina okusootola kuukuno okusootola kyekikolwa ky'omuvubi okukwasaamu ekika ky'ekyennyanja ekirala era ekyenjawulo ennyo ye nga si kyeyabadde agenderedde okugeza otyo weebale yabadde ateze eddobo lye nga ayagala kukwasa mamba kyokka ate naafuna ngege okwo kwe bayita okusootola kakati kwawufu nnyo ku kusoosootola maama namulese asoosootola mmere era yantegezeza nti nno nkuyite ojje tulye kati kitabo kino kyekikoma awo kireeta engero nga ziri ku bigambo ebyo ebizibu ebigambo ebizibu kati okugeza kandabe ku peegi wano waliwo wano peegi wano gye mbadde njagala okulagako maama wange 10 tegenda kumbula ekigambo ekwenyo kyembadde njagala ekwenyo kitegeeza mpalana oli ayinza okubeera nga simulinaako kwenyo simulinaako mpalana yonna kati olugero lugamba nti mpalana ya muliraanwa eranda nga yamenya omuttangasi omuttangasi kyekiki omuttangasi kyekiki ndowooza mu lulimi eryato olw'abasozi kibeera kubanga waliwo olugero olugamba awo mpalana ya mulwana erandanga eyamenya omuttangasi kati omuttangasi mbadde nsuubira oba kweko akagundi kemukola baguyita batya omukago okutta omukago ne mugamba kati engeri awo webati mu lulimi ate lwembadde lumanyiddemu olwo olugero kati era kikino wano kigamba nti akakalu oba endagaano ekolebwa abasezi nga bali babiri ku byalo ebiba byeriraanye oyinza okugamba munne nti kakati tuli ku kyalo kino nze mbeera wano gwe obeera wano abaakuno bwe bafanga gwojja okubalya ate abeeyo mwe nange nze nja okukola bwe nti ne bakola akakalu ako ogwo gwe bayita omuttangasi bano batta omufuwa babakwatako ne batamulya ne bamubalya ate batta ne bawa bano weebale nnyo kati ekitabo kyo mu butongole nzikiriza nti ku kwange waaw wandibadde weebaza bakikuwadde okwebaliza ddala Abalasangeya ababiri abansondedde Olulasangeye luno kuliko omukwano gwange nnyo omukyala omuzira mamba oyo nno muzzukulu wa jjajja Gavunga esagala waya
mazima mukyala kuteesaako Evelyn Mbowa mukyala oyo yantirako emitwalo 5 mukyala Evelyn kuteesaako Mbowa nakkazi bambi yeebale nnyo era wonna wondabira bannange yeebale nnyo ndi ku maviivi mukyala Evelyn Mbowa weebale nnyo weebale nange kankwebalizeeko nno weebale nnyo mukyala Evelyn kuteesaako Mbowa weebale nnyo weebalire ddala mange okumusuula akatoogo nga mayanja olusenke agezako okumutwala weebale kubanga kati awo manya nti yeekutte ku mugongo gw'envubu tasobola kufa nnyanja mu mbeera eyo nno tukwebaza nnyo olw'omutima ogw'omugabi ate era omudduukirize naddala omwagazi gw'olulimi okwagala olulimi lw'Oluganda munnange weebale nnyo weebalire ddala ekyo kyokoze nakyo tekikolebwa mutiitiizi n'olwekyo tukwebaza nnyo weebale nnyo ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli kumma okulya tulikulyawo omwoyo tuli kubbira akakajjewa ebbira tuli kubbira entungewa etiribogo wangaala buvule obutuba bwogoka olw'embuyaga wewaawo tojjanga okwo ojjanga kwankuba nakibenga yatumalira ebyalo okisuulidde emisanvu kinaalanda okiwadde omutemero kinasenkota weewaawo otusimbidde oluwanyi mu mbeera eyo kakati nno waliwo ate omulala nyongera n'okwongerako era omulala sangeye omulala ng'oyo ye mwami Edward Bosa Edward Bosa oyo naye muganda wange ow'endiga kati awo abeera mutabani wo kubanze muganda wange era mutabani wange ddala naye nno nyongera ddala okumwebaza era yannyongeddeko emitwalo 5 mazima nefuba okulaba nga olwasange ndufuna mu bujjuvu mitwalo 10 beddu oyo nno Bosa yalabye post gye nateekayo ku Facebook kuba navaayo nenga nti bannange nina mmange alina emitwalo 5 ayagala bamujjulizeewo yeefunira ekitabo kye ekiyitibwa Olulasangeye. Bosa najja nankubira essimu butereevu nangamba omumbejja tekisoboka kubanga omumbejja bange gatandafuna kitabo ekyo nagamba ekyo ekiguzi nzitaddeko ezo era mukulu wange Bosa ali USA munange weebale nnyo manya nti obubaka butuuse mu butongole kubanze we yankubirira nali siriwo nali wala nnyo naye nagamba maama namugamba nti olunaku olwokuna ngenda kulinnya emmotoka nzije Entebbe nkusisinkane kuba yabeera eno ku lw'Entebbe kati musisinkanye era obubaka bwe bantikka mbutuusizza kuba nange emirimu gy'olulimi ngikola seeganya mazima ddala weewaawo kwewaayo kwennyini kinkakatako ate obaoli awo nandibadde nkiweereza buweereza naye nagambye akaŋŋende nnyonke n'amabeere kubanga gagabye gagabye so bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ate nenakuwala nnyo olw'abantu abalaba posti nga njitadde ku Facebook maama wange bangi ne bavaayo nga bandiikira nga bagamba nti tuli ffe totusumbuwa tuli mu kuzaayo baana ku masomero otusaba ssente simanyanga biki kasita gwe owandiika gwe kikwate bukwasa okimuwe bannange nange tekyabaddewo nange nabadde neetaaga ssente okukikubisa nkijja eri ewa publisher kimuleetere ekitabo kino buli kitabo bakikubira emitwalo 8 kyobola kya mitwalo 10 abamu bagamba waliwo n'abagamba ekitabo kiseera nnyo naawe biki tomanyi kiseeza kintu bagamba ajja okulya tamanya y'olugero olugamba luti olwo ajja okulya neerabidde naye nja kulubagamba ajja okulya tamanya kiki oli eyateeseteese ekyokulya kyaba yayiseemu okukiteekateeka okitegedde so bannange tubeere n'ensa ate tubeere n'omutima ogw'obuntu tugalemu ak'obuntu kaleme kubulamu ekyo kyokka kye nali njagala omuntu ategeere nti bw'oba toyambye waliwo asobola era olwaleero vidiyo eno ngenda kugiteekayo ne ku Facebook si ku YouTube kokka nga mbabuulirira bannange mwena bazzukulu bannambi toyogera kintu kiremesa mukisa gwa muntu mulala abamu batekangako ebigambo ebivoola balala nga balemesa kuba omu yagamba gwokimugulira
yetasobola kukyegulira omukulu oli kyova olaba teyaddamu eyali asoose okugamba okugula ekitabo ekyo teyaddamu baggwamu amaanyi olw'abantu leero tosobola kuyamba naye wali wasobola kati ate tolemesa mukisa ogwoli eri omuntu omulala asobola okumuyamba oba okumukolera ekintu ekirungi abantu bakolera bannabwe ebintu ebirungi ate okukola ebirungi kuba kufuna mpeera ekyo simanyi oba abantu bakimanyi so gino emirimu gino egy'obuwangwa n'ennono girimu n'okugabirira okw'enjawulo mwe kwe mutamanyi oba oli awo kale olutambi luno saba nammwe abalyolyomye ennyo abali baweereza obubaka obulinga obunafuya n'okukakanya lubakwateko ku mundi oguddako ate nammwe iye omanye eddagala ekkala erituuka ku ndwadde kati ate ennungu ekaliza ekisa tewona kati obubaka buno mmanyi bubatuukako olulala tebajja kuddamu bajja kuba basobola okuyamba awalala newe watabeere wano kubanga peegi yaffe ey'olulasange eriko abagobezi bangi nnyo bayitirivu so siggo wekaweka aliko asobola okubeerawo nga ovvoola n'okunafuya n'okulemesa emikisa gy'abantu abalala ekirowoozo kyokyesigalizanga n'otoyogera n'oleka abasobola ne boogera kubanga tukusetaba waffenna ate enjala era olugero luga nti enjala tegwa mu kyalo egwa mu nju ekyalo kiyinza okubanga kiri awo nga bantu bagamba enjala naye ng'enjala eri mu mayumba gamu na gamu ekyalo kyonna bo tebabitegeera ebyo kati abo tebamanyi balala mbeera gye babeera bayitamu ey'okunyigirizibwa kale bannange mwebale nnyo abakola obulungi mwebale nnyo abakola obulungi ate abalemererwa okukola obulungi naye nga mwandibadde musobola mweddeko mwekube mu mitima jammwe maama wange ndowooza tunatera okusibula abantu kujjako nga waliyo obubaka bwonna obusigadde oba bugenda wa oluli olulangira youth network nyongera otumirako abantu bange era nenyongera okuddamu okwebaza era abantu abangulira ebitabo ebirala waliwo mwanyinaze mulangira Kayondo Nathan naye yangulira ekitabo effumbekero ly'ebisoko wabeerawo Omumbejja Anna Nasona naye nangulira ekitabo enjogera waliwo Bassekabaka b'ensi muwawa Bassekabaka b'ensi muwawa kino si ekya kino Mulangira Kayondo yangulira ekyo enjogera z'Abaganda n'engero waliwo n'effumbekero ly'ebisoko lyasengule Omumbejja Anna Nasona naye nakingulira mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebali danzaani nkyebaliza ddala kaakati nno nange nabasuubiza nti nno bitabo bino ngenda bisomera ddala ate era neeyongere mu ngule nsabe kubanga omwaka oguwedde nasobola okwetaba mu ngulezo ya Radio Simba era neetuukako we natuuka neera nga kati ndafuba okulaba nga neeyongeramu amaanyi ate n'emisomo emirala oba Oluganda ku mikutu emirala ndafuba nnyo okulaba nga neeyagaya mu lulimi lwange ate nga nduwaayo okulusomera ddala n'okulwetabamu mu mpaka tumira abasangeyo mwenna n'ensiitano naye esembedde naye etandika mu Gwakuna nina okuyingiramu namaanyi nnyo namaanyi empaka ez'olulimi Oluganda abalasangeyo mwenna abantu mwenna abalasangeye omuzaana baako ng'otumira atumireko mwinaze siga mwenge Bernard tojja sega mwenge Bernard mutumidde n'omuzaana waffe Omubwati Namutebi Anet Walanga mutumiddeko nnyo Mwami Kasukampanga Kibalama tumiddeko nnyo mwenna Mwami Sadi Godfrey naye ng'ali US nawe mutumiddeko nnyo namwenna abanange mbaagala nnyo koliko ne basa balasangeye mukama wange Mulangira Tebandeke Kenneth Mulangira Kimugwe James mazima Mumbejja Nawati Madina mwenna tumidde bannange wamu n'aboli Olulanga Network Mumbejja Nawati ye muwanika w'Olulasange wamu ne oli Olulanga Network mwenna tumiddeko waawo kama Katonda abankuumire nange ntumirako basaabalasange baffe mwenna abawangulako ku mpaka z'Olulasange ezimanyiddwa nga ensiitaano y'Olulasange omukulu Kaja Stephen Zibalungi Nsiiti weebale nnyo
mukulu katono kewaza Segawa basajja mivule bebale nnyo balasange abakadde n'abajja ne banna balasange namwe mbatumidde Mumbejja Nawati Madina Mama Bosa nawe nkutumiddeko mu ngeri enjawulo Mumbejja Swabula Nasolo Harry amanyidwa nga Harry Swabi na munnamasaka nawe kutumiddeko nyawe yawangula ku mpaka Namugabi Nambi Olivia Namugabi Nakobe nawe olina balasange yaliko oba Mumbejja nakutwalako ntumidde nnyo mukwano gwange nyo badde okimanyi nti mukwano gwange ate musawo gwange musawo mulambo badde okimanyi badde simanyi so sikukimanya musawo Nambi Olivia musawo wange nnyo atujjanjabisa obutonde oyo janjabisa butonde era kukolinako byeweetaaga okumanya ku gundi ku ludda olwo mutuukirire nnyo nnyo mutuukirire mukondeko bukoonyi olabe akulagirire eddagala Nambi Olivia Nakobe lumonde nako erinnya erimwongebwako lumonde wa bikuta eryo walimanyi eno Musoose kuliwulira lyonsoose kuliwulira bambi ayagala olulimi alwagala nnyo yeetaba mu mpaka tunako empaka gye tutera obeeramu eyo waliwo endala eyo gyekibala nsonja lulimi naye atera nnyo okubeerako nnyo mukoka gya Stephen Zibalunyi City yabeerayo gyali nnyo naye abeerayo kutu abeerayo Salongolule Joliam naye abeerayo Salongolule ndudde okumwiza ate Nantume Nantumani akyaliyo Rebecca amwita Rebecca naye gyali namwe bali bantu baffe babeerayo eyo mwami Mugabi Shalom Donald naye abeerayo Shalom ne Mungule yalimu gye walimu yalimu Mungule era twaviirako wamu bambi kale katulinde oluddako kubanga omuyizi tafa akasolo ke kafa bw'atakatta ku luna agamba nti olunaddako tekampuna mazima ddala wakamulali weyavaako gwe twali tutye nnyo akati abalala tugenda kufaafagana nabo mweteketeke mufaafagane nabyo kituufu pozi kale kisinga kati bino wabifuna dda era kati kisigadde gye oli kwongera kusoma kankubuuzayo olugero lumu lwokka wano lugamba nti luno ndujja mu kino lugamba nti njagala kubuuza olugero olwangungu mpozi gwe toli weebulemeezi nedda oli weebuddu balenda kubuuza olugero olwabano bakojjange Segamwenge nga mmanyi oli wewe lugamba nti ebulemeezi teva muto abalya naka lugamba nti ebulemeezi teva muto eva musiisirwa naye kanduleko oluka kubuuze luno lugamba nti bukyangwota katonyeze bukyangwota oluluganya lugamba nti bukyangwota omunya gujjiira mu nju oba bw'oba tugayibwa otyo oyinza nti bukyangwota omunya gujjiira ku nju ddala omuliro gwe babategeeza tawe bulijjo ngwota naye leero guzze gunjokyeza guba muliro kati muno mweziri mulimu nezitali za bulijjo nnyo nga ngumu okugeza nga Semakuumule Mawolere tegasobola kusaana omunafu lusoonwa balugwanyiza mbazzi olusoonwa lwe luki lugolobi lwakuno ezo nazo mweziri so kino ekitabo mukwano gwo Nambi Olivia yakirinyisa ennyonyi mangu yagamba kitekere ku nnyonyi kijje kisange wane Dubai kino kiba kya mitwalo 6 bobereyo ng'okyetaaga yita ku 078 599 343 n'olulasanga enalo bw'oba olwetaaga era yita ku 078 599 343 wali akatalekeka ndowooza tewali
kale katugambe nyongera kwebaza gwe mutani wange weewaawo ebalo bunanzibwa bonna nawe olaba nti nno olwangulidde ekitabo kino era n'ositukirako mu bwangu mazima kibali kirina okukutuukako mangu kituuka wendi wennyini webale nnyo webale kusiima maama ate nno neeyanziza n'obugenyi bwonkubyeko bannange nno mulowooza amabeere sigayonse nyonse nze kati nzirayo waffe nzikuse neeyanziza obugenyi bwonkubyeko kamwebaze webalire ddala kale tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.